Kakati omwogeza ddako era gwengera okusaba ayogereko wajja atubuzeeko mu bufunze ye President wa NUP Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Kusaba ojja obuuze ku bantu obagalize Easter ennungi. Webale nnyo. Haleluya, haleluya. Mukadde waffe Ssaabasumba wamu n'obukulembeze bw'Eklezia bonna, mukadde waffe Katikkiro Awuumye Musukulumu Joseph Mulwanya Mulisemogerere n'obukulembeze okuva e Mengo bonna, Ssebo Honorable Minister wamu n'abakulembeze okuva mu gavumenti y'ewakati mwenna, bakristu bannaffe mwenna, bassebo ne bannyabo, Omukama mulungi era obudde bwonna. Nange nsaba nzikirizibwe nga eddoboozi lyange ku maloboozi gonna okubayozayoza okutuuka ku Mazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okubaagaliza okusanyuka kwonna. Ssaabasumba yakyogeddeko nti ennaku zino abavubuka basanyuka paka kuwulira bubi. Mbaagaliza essanyu eri Amazukira era ne obubaka obwa Mukama waffe mu kuzuukira bubukale mu ffe, tweze obujja mu kwagalana, mu kusonyiwagana, naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya. Ekyo nno kitufuule abakatuliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'Omukama. Njagala n'okutwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabakristu mukyala mwaka munnange, tukwenyumirizaamu nnyo naddala ffe abeegayaza. Yogayoga nnyo munnaffe nga naffe abeegayaza bwe tuyogayogera wamu naawe. Kantu alina omukisa guno okusaasira famire ya mukadde waffe Gerard Mayanja ne maama wamu ne Mayanja famire yonna, omwo nga mwe muva muganda waffe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleone, Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wizo, Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso n'abalala. Olunaku lwajjo baafiiriddwa mutabani waabwe mukulu waffe Humphrey Mayanja. Tubatuusaako okusaasira kwaffe, tunyulwamu nammwe era tusaba Omukama abagumye mu kaseera kano akazibu. Obubaka obw'Amazukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutoolako kigambo kyonna. Mbaagaliza amazukira ga Mukama waffe abalungi. Omukama abeere nammwe. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Bale nnyo Honorable Kyagulanyi omwana wa Maria. Kakati tugenda kuzzaako Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulisemogerere Katikkiro Awuumye Ssebo ojja otubuuzeeko on behalf of Buganda government.
neyanziza nnyo ssebo bwana bukulu. Nange mu ngeri y'emu nga bwe mwayaniriziddwa mwenna mu bukulu bwammwe, nange ngenda mu maaso n'okuteeka ekitiibwa mu bukulu obwo bwonna bwatwanjuliddwa. Ssebo Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, mu linnya ly'Obwakabaka bwa Buganda, naffe tukuyozaayoza nnyo okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era ssebo tutwala omukisa guno okukulisaayo mu kkomera ekitalya gye wagenze okulambula abasibe n'okubatwalira eby'okuzuukirirako. Tukukulisaayo nnyo kubanga bangi ku abo abali mu makomera ago gye wagenze basibiddwayo si lwa misango gy'amaanyi wabula lwa ndowooza zaabwe naddala mu byobufuzi. Nange njagala okuyozaayoza maama waffe eyalondeddwa ku bwa Ssaabakristu obw'essaza ekkulu ery'e Kampala. Yogayoga nnyo ne banno bonna bwe mwalondeddwa. Obubaka bwe nnina bwe bwe obumpereddwa era bwe mwawulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwadde ku lunaku luno olukulu. Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda era antumye nnyo okubalaba. Obubaka bwe bugenda bwe buti: obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira ga Yesu Kristo 2024. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2024. Tukulisa bannaffe abeenyigidde mu kwegayirira nga basiiba. Tusaba Omukama abawe empeera mu kwegayirira kwamwe. Twongere okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga lyaffe. Essomo eritujjukiza bulijjo nga tukuza amazuukira ga Mukama waffe ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bwe tukkiririzaamu, tuleme okuwubisibwa n'okwegaana bantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigaŋŋana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi, naddala nga tujjukira omukwano n'obwetoowaze obweyorekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo okugenda mu maaso mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya